nyimiridde wano miti bingi. Ekisooka ono mikitaadi era owedda muvunaana onze omuzikiti gwaffe kugenda kutya n'otojja kumbuulirako. Ekitegeeza nyimiridde wano nga mukwano gwani gwamasjidi Diniya. Ekyokubiri nyimiridde wano nga ntumiddwa bakama bange abakulembera PAL FM bantumye nzije wano ne ttiimu ya PAL tulonkinga omulimu guno nga PAL yegenda okuyimiriramu okuguggusa. Ekyokusatu nzize kubanjulira TV yaffe Tagi Television nti nayo terutumidde mwana egamba nedda PAL weneeraga naffe tujja kutuukawo inshallah. Ekyo ekisatu naye ekito ekirala ekyokuna kya sahaba wange ono kale nange nzize nendinayo ataano gange. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wallah. Ajali katugeze sigena maaso tugenda kisebo. Sisi haja kuja kile tukwasa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Twagala kwebaza Allah atusobozesezza okulaba nti natukuŋŋaanyiza wano kusaala swala ya juma eno ate ku mulimu omukulu guno gwe tuliko ogw'okulaba nti nno tudduukirira okutaasa ekifo kyaffe kino eky'obusiraamu. Njagala kwebaza mwenna nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaba nti tusobodde okukola omulimu guno. Mwebale kuwuliza PAL FM emuwulira omulanga gwaffe ne mugwanukula. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Naye tusaba omulimu guno gukyabulako nnyo gwongeremu amaanyi inshallahu taala. Nga sinaba kugenda ku kiddako, njagala kusooka nga hali bamaze okulonkinga enteekateeka eno. Enteekateeka eno abamaze ogilonkinga, omukulu kansala waffe Lukodo agenda kukwata omulimu ogwo ogw'okulaba nti akunga buli alina kaalina, alina 10, alina 2, alina emmeka, buli kimu kyonna kyolina tulabe nga tusuulayo wano eno olw'olutolo olw'amaanyi. Ate tunatumaliriza tugenda kufuna obubaka okuva eri mukadde waffe omubaka akiikirira ekitundu kino. Bwe tunaba tumaliriza olulala batubulire ebigenda okugenda mu maaso inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale okujja okujjumbira omulanga guno ogwatukubiddwa ffenna.